that clearance. Another cross comes in from St. Lawrence, not good enough. Another one. Goalkeeper this time does a much better job of just holding on to it. Yeah, so sprinting happening down that's here. That's a good bowling, and that is a third goal to seal it. Sharafa Mushiri, what a bowling, and the big number 9 celebrates after twebaza Katonda olwa result. Nja kwebaza abalenzi ne coaching staff wamu na administration ya St. Lawrence University. Ndowooza result nnungi okugenda naye eggulu nga tugenda mu mupiira ogusembayo mu kibinja. Tujazimbira okwo. Bingi ebinyo by'okukola naye kiva ku budde butono bwe basambye nti ogenda okwesanga nti format eno etukosaamu abalenzi tebafuna playing time emala kati twenza kya tuli mu second round twakasamba match ya kubiri. Naye kyemmanyi with time tujja kwongerako bingi by'okutereeza. Performance yange kuyingira mu second half nebaza coach omukisa gwampadde nga Katonda yasoose nebaza coach omukisa gwampadde kuba bantu bangi badde ndi mupya ku St. Lawrence nakajjawo semester wedde naye musanze wabakadde bangi yes wabaddewo difficulties naye alhamdulillah nsobola okuba ati nga nzija yadde aba experience wabaddewo aba inexperience nga bangi naye Mungu ayisiriza mu coach Davis Nono era mwebaza